Kadongokamu ono omwadde obudde n'omuwuliriza ayina bingi nnyo byagatta kufa abavubuka b'ennaku zino eno. Naye ogenda kwesanga nti ebimu bye bayimbangako ennaku zino eno ebiseera bino eno bwebiri. Bayimbanga ku bintu ebisinga omuvubuka by'oyitamu emitego kwebitya abawala different walk of life ogenda kubyewala otya babiyimbanga naye nga kira kutwalira obudde otegere information n'amakulu agakirimu kati obanga twaziwa nnyo obudde nga tusobola kujjamu makulu gazirimu so nze nabijjamu ekyo by'okwiga bingi ddala ennyimba za Paulo Kaferezo abamu simanyi namanya nja simanyi ennyimba zaabwe so nze nazijjamu ebyokwiga bingi era actually zirimu amakulu. Olina oluyimba in particular lw'osobola okunokolayo n'ogamba nti mu bulamu bwange oluyimba olwo nalwagala oba lwangattako kino mu bulamu bwange? Akayimba kensinga okwagala bakayita oli muzimu nanca. Oli muzimu nanca. Kakoza Lawrence Masekro. Simanyi nalinnya lyenno kyekibuuza. Kati musajja wanzikiriza ya buwangwa na nnono era y'omu ku bakulu mu ddiini eyo asomesa akyayimba naye ng'era ayita mu kusomesa bamuyita Kakoza erya Lawrence yali ejjako naddayo eri mu buwangwa. So oluyimba omuzimu nanca 2026 walina emyaka emeka? Nali nkyali muteera. I think nali mu primary 1 primary 12 ogwasooka okuwuliza akayimba ko nali nkatya. You said you are 19? Yeah, right now I'm 19. You are 19. Ina kalukireto genda tubalira yaita natuuka mu primary atulinda. Engera nali ntegeera kale. Wali kale wali otegeera bino ebyewaka. Anyway, kale bantu bange ndina mwana muwala ono ye Nanyonjo Catherine agambye ayagala nnyo yimba omuzimu nanca. Oluyimba olwo bwe kyekyasinga okukwatako n'ogamba nti mu nnyimba zonna n'olwagala oba lukuyambye lutya mu bulamu obwo? Kale nze akayimba ako nga wegambye ogwasooka okukawulira nali nkatya like okalaba ku videos kuba kalina scenes ezitiisa ate gundi najjana webito so nakalaba netoka nenkatya kati nakawanga obudde nga bakateeka ku bisebyo ku sande wabirangayo Kadongokamu ku bukedde so kati nga ntuula nga bakaagala nnyo abantu nga bakaplayinga nga bakasaba so nangenda nentula nenkawa obudde kali mu party nga omusajja simanyi aliyewo aba mu bbaala na bene bagula abakyala namugula nga simanyi njagala onsuzeeko simanyi alina gyagenda ate biki namusuza so mukumusuza ekiro omukyala n'atabuka omukyala watabuka nafuukafuuka ebintu afuuse biki so kati akayimba ako nali sinabakawa nnyo birowoozo nawe ngenze nkula ebimu bye yayimbako mu kayimba ako nga mu bulamu obwa bulijjo kati tubifeesinga abantu abamu abaleeyo so nze akayimba ako kalina bye kanjigiriza nti si buli muntu gw'osanga oba abeera n'ebigendererwa ebirungi. Nti okugeza nga bigendererwa ki ebyo by'oyinza okulowooza nti omuntu asobola okukwa-approachinga naye ng'ebigendererwa si bituufu? Kati tolaba oyo omuwala okayimba ako yali agala kumuyamba kumusuza tolwatuuka eyo n'afuuka omuzimu atuusiza biki so even n'okuba nga tuvudde ku ekyo ekya saidi oluyimba oyinza okuyamba omuntu mukubeyo n'omutuuse wakati omuntu ng'alina bigendererwa birala n'otuuka eyo bakwefuulidde oba n'akukola ebikyamu ebityo so abantu b'ennaku zino naddala ensangi zino ensi yaffe yakyuka. Ekyo kimu kyotuwadde ekyokubiri? Ndowooza yeyo main good. Ate bannaffe bano abatwazi nga anyumira okwetikka n'atwala ye nga lwazzeeyo ewaka nga talina agwaze naye. Mujja wange mutima ndi munyiivu lwaki onyoomanga ebyange byokuwabula so nga mbutumba era nnyamba gwe tuleke twenkane engeri abatulaba nagamba ddaba ku kintu kyawe eno sikamanyi bulungi so ebimu
Okay, mukayimba ko, which side did you take? Twala side ya mchalo. Omukyalo. Yeah. Omukyalo w'omukyalo wafaayo okubeera ng'omunoonyerezaako? Samunoonyerezaako naye kale ekifaananyi kye yampa. Manya ab'ekibuga abo bajja ne ba. Omukyalo oyo omumanyi eyali ow'omukyalo. Nannyinizo ozima omumanyi? Senga Justin Nantume. Mumanyi. Yuyi yayimba ng'ow'omukyalo. Zabinoonyerezaako. Yesenga Justin Nantume kati omwami yali Lord Fred Sebata. Sebata. Kati omukyala ow'omu kibuga oyo yali omugenzi Rebecca Namale. Naye bambi ebyembi Mungu yamututwalako. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Kikaya College School Education for Development. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongokamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records tukwata vidiyo ez'enjawulo tukola obulango oba audio ne video tusomesa ebya radio byonna tukuyambako n'okutambuza music wo ku radio ez'enjawulo, TV sako ne ku social media ez'enjawulo. Tutegeka ebivulu sako n'okusomesa production studies. Tulina n'abawandiisi abawandiika buli kika kya nnyimba. Naawe alina oluyimba lwo nga balukola bubi jangu tukuyambe. Tufaayo nnyo okukuuma omutindo. Tusangibwa Lubanga Road mu maaso ga Shooters Pub okumpi ne office za Securico Emubende. Essimu 0774 47 82 96 oba 0755 76 24 79. Plan B Records, the ultimate satisfaction. Ebiseera ebisinga abantu boogera nti Kadongokamu ono w'abakadde. Tuyina abakkiriziganya nakyo kwosa n'ennamba esinga ng'egamba Kadongokamu oba oliawo si w'abakadde. Nze Muzungu David, Kadongokamu Music Analyst, nkugamba nti ngoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Ku YouTube likinga, sharinga, emboozi tuteekayo nnyingi, nkusaba obeere nga oziwa obudde. Mpitidde ku Channel for Uganda, bakugamba nti gendayo ku YouTube osange emboozi ze bateekayo, ate era balina ne Expo TV Uganda. Abbe yabeera emabega wa kamera ne
Dani ate ku nsonga za expo omwana soda abeerawo nnyo. Balese emboozi nnyingi ezigasse ku nsi yattu kale si babi. Nze ogwange tuli ku Kadongokamu era mpise n'omugenyi wange agenda kuba ababuuzaako olwate tusimbule tubeere nga tutunuulira ebimu ku bitonotono ebikwata ku Kadongokamu. Omugenyi wange nsanyusa okulaba. Nango kusanga si. Mwebale okwekuumira eyo najje mwekuumira. Katonda yatukuuma nenga tubeerayo. Naye ate era nga tanakukuuma gwa ino osooka okwekuuma. Abagamba Katonda ayamba beeyamba. Oba teweeyambye kiyinza okubeera ekizibu naye okola ki? Okuyamba. Kubanga ebyokola alabika alina bingi. Nsaba obuuze ku abatwegesa amaaso. Abatulaba mwenna okusinziira okuva mu nsi ez'enjawulo. Erinnya nze Nanyonjo Catherine nga mbira Luweero era nga mpangalira Lugala. Wangalira Lugala. Obulamu obusanga otya mu bitundu by'e Lugala? Obulamu si bubi okutwaliza wamu. Obulamu bulungi. Weeyagaza. Weeyagaza. Kitegeeza pepa zirabika. Sinyo. Sinyo. Naye twandikoze eki okubeera nga naffe oba oliawo ebyenjawulo bigezaako otugondera? Ndowooza kyandibadde kikulu kwekwasa Katonda kyekisinga. Kwekwasa Katonda gwe n'otuulaawo? Nedda wekwase Katonda okole. Okole. Bijja kusanga. Kale ndowooza mu bufunze agamba nti beerawo nekyotandika kati wotandika ate okiteeke mu Katonda oyo yenna gwokkiririzaamu. Mba njogedde kituufu? Yes, sir. Mukyala Nanyonjo tulina ne mu Kadongokamu muno tulinamu abayimbi nga baana banyonyi. Waliwo Mzee Matiya Kakumirizi. Wawulirako oluyimba lwe bayita Mukyala Nagujja? Mukyala Nagujja zekinyozi ennyumba mwe tusula zituddaganya oyo nno kati ndowooza abeera kitaawo kubanga we tudda mu bika nga tuvudde mu lujja tudda mu emyaka okwosinzirira nti kati ono taata oba ono senga oba ono jjajja oba ono wa Luganda. Anyway, Mukyala Nanyonjo, abantu bangi boogera nti Kadongokamu ono w'abakadde. Oyinza okukkiriziganya n'enjogera eyo? Ye okusooka kwa byonna nga tetunagira. Mukyala Catherine ali emyaka emeka? N'emyaka 19 nga ntambuza gwabiri. Otambuza gwabiri. Ekitegeeza oli mwagazi wa Kadongokamu. Oli mwagazi wa Kadongokamu, oli mwagazi wa Kadongokamu? Ndi muwagizi. Oli muwagizi. Wa Kadongokamu. Njawulo ki eri wakati w'ebigambo ebyo bibiri? Ndowooza omwagazi obeera kangamba oba nga kale oyagala nnyo ekintu ekyo. Kati then omwagizi just obeerakawo n'ogamba kampulirizeeyo in case ng'ofunyeyo ekikumumotivating okuva mu luyimba olwo. Ndowooza oyo yabeera omwagizi. Okay, olowooza bulowooza. Kati naawe muganda wange ali eyo nsaba naawe era otubuulire gwe oli ki? Oli muwagizi oba oli mwagazi? Naye omwagazi kimubeera ku mutima naye nga tekikoma ku mutima nga takiraga. Asobola okiraga naye talina kyasobola kiteekamu kubeera nga kyeyongerayo. Omuwagizi yoyo akwata ne mu nsawo n'akola ki? N'ateekawo. Nti shoya gundi eriyo okujjukira basudde e Masaka. Munnange sigenda agenda. Ngenda kubeera ku mukolo gwa mbaga oba omwana wange mulwadde. Naye mbadde nsaba Mukyala Nanyonjo okkirize kuweeyo emitwalo gino ebiri ogende okole ki? Onkiikirire. Nti ye omuwagizi abeerawo n'okulaba nti ekintu ekyo kikola ki? Kiyimirirawo. Naye ono omwagazi okusinga abeera wa Sole. Bambi bwatyo nekikomaawo naye so ndowooza kati otegedde wogwa. Nze ndi muwagizi. Goli muwagizi. Oteeka namu. Wekiba kyetaagisa nteeka. Wekiba kyetaagisa. Kati Muzee Magala omumanyi?
sijja kulimba. Omwami oyo atera nnyo okusomesa ku lulimi Oluganda ate n'owaawo wamwe luweero olaba otuuka ekasana waliwo ekikubo ekiri ku mukono gwo ogwa ddyo okirira bw'otyo n'ogenda e Bunyaaka. Oyo omwami atumbudde olulimi, teyasoma nno, yakomoba mu pitu naye yawandiisa ekitabo eky'Abaganda abasuukulu mu myaka 1924 awo bwatyo bagenda kitongoza nga 3 omwezi guno ku kirabu Obrigado n'obeerayo. Muzeeyi Magala oweewamwe wuuno kyemanyi programu ogiraba tiketi ya kuliko emitwalo 5 ne kubeerako emitwalo 10 n'obukadde 2 kati simanyi Muzeeyi Magala omuntu wuuno ate bano abantu be tuba tuteekamu ebitabo ebyo bongere okubeera nga bayiga olulimi. So wali omulamwa gwaffe twanjudde nti abangi bagamba Kadongokamu w'abakadde n'enkubuuza gwe okkiriziganya nakyo? Nsikkiriziganya nakyo. Nze nganze. Nsonga ki z'osinziirako ogamba nti tokkiriziganya nakyo? Nze nganze ensonga zange Kadongokamu ono oba omwadde obudde n'omuwuliriza ayina bingi nnyo byagatta ku abavubuka b'ennaku zino eno. Naye ogenda kwesanga nti ebimu bye bayimbangako ennaku zino eno ebiseera bino eno bwebiri. Bayimbanga ku bintu ebisinga omuvubuka by'oyitamu emitego kwebitya abawala different walk of lives ogenda kubyewala otya babiyimbangamu naye nga kira kutwalira obudde otegere information n'amakulu agakirimu. Kati obanga twaziwa nnyo obudde nga tusobola kujjamu makulu gazirimu. So nze nabijjamu ekyo by'okuyiga bingi. Ddala ennyimba za Paulo Kaferezo abamu simanyi namanya just manyi ennyimba zaabwe. So nze nazijjamu ebyokuyiga bingi. Era actually zirimu amakulu. Olina oluyimba in particular lw'osobola okunokolayo n'ogamba nti mu bulamu bwange oluyimba olwo nalwagala oba lwangattako kino mu bulamu bwange? Akayimba kensinga okwagala bakayita oli muzimu nanca. Oli muzimu nanca. Kakoza Lawrence Masekro. Simanyi na linnya lyenno kyekibuuza. Kati musajja wanzikiriza ya buwangwa na nnono era y'omu ku bakulu mu ddiini eyo akyayimba naye ng'era ayita mu kusomesa. Bamuyita Kakoza erya Lawrence yali ejjako naddayo eri mu buwangwa. So oluyimba omuzimu nanca 2006 walina emyaka emeka? Nali kyali muteera. I think nali mu primary 1 primary 12. Ogwasooka okuliza akayimba ko nali nkatya. You said you are 19? Yeah, right now I'm 19. You are 19. Ina calculator genda tubalira. Yaita natuuka mu primary atulimba. Engera nali ntegeera kale. Wali kale wali otegeera bino ebyewaka. Anyway, kale bantu bange ndina mwana muwala ono ye Nanyonjo Catherine agambye ayagala nnyo oluyimba omuzimu nanca. Oluyimba olwo bwe kyekyasinga okukwatako n'ogamba nti mu nnyimba zonna n'olwagala oba lukuyambye lutya mu bulamu obwo? Kale nze akayimba ako nga wegambye ogwasooka okukawulira nali nkatya. Like okalaba ku videos kuba kalina scenes ezitiisa ate gundi najjana webito. So nakalaba netoka nenkatya kati nakawanga obudde nga bakateeka ku bisebyo ku Sunday wabirangayo Kadongokamu ku bukedde. So kati nga ntuula nga bakaagala nnyo abantu nga bakaplayinga nga bakasaba. So nagenda nentula nenkawa obudde kali mu party nga omusajja simanyi aliyo aba mubala na bene bagula abakyala namugula namugamba simanyi njagala onsuzeeko simanyi alina gyagenda ate biti namusuza. So mukumusuza ekiro omukyala n'atabuka. Omukyala watabuka nafuukafuuka ebintu afuuse biki. So kati akayimba ako nali sinabakawa nnyo birowoozo. Nawe ngenze enkula ebimu bye yayimbako mu kayimba ako nga mu bulamu obwa bulijjo kati
tubifeesinga abantu abamu abali eyo. So nze akayimba ako kalina bye kanjigiriza nti si buli muntu gw'osanga oba abeera n'ebigendererwa ebirungi. Okay. Nti okugeza nga bigendererwa ki ebyo by'oyinza okulowooza nti omuntu asobola okukwa-approachinga naye ng'ebigendererwa si bituufu. Kati tolaba oyo omuwala okayimba ako yali ayagala kumuyamba kumusoza. Olwatuuka eyo n'afuuka omuzimu atuusiza biki. So even n'okuba nga tuvudde ku ekyo ekya sayidi oluyimba oyinza okuyamba omuntu mukubeyo n'omutuusewa kati omuntu ng'alina bigendererwa birala. N'otuuka eyo bakwefuulidde oba n'akukola ebikyamu ebityo. So abantu b'ennaku zino naddala ensangi zino ensi yaffe yakyuka. Okay, ekyo kimu kyotuwadde ekyokubiri? Ndowooza yeyo main good. Ate bannaffe bano abatwazi nga anyumira okwetikka n'atwala ye nga lwazze yeewaka nga talina agwaze naye. Okay, kale muntu wange nkyali n'omukyala Nanyonjo. Oli mukyala oli muwala? Ndi mukyala. Oli mukyala. Kyekiraga nti oli mukyala. Oli mukyala ani? Oli muwala. Okay, kale bantu bange ndina omuwala Nanyonjo Catherine omu ku abaagazi ba Kadongokamu. Oba oli awo tuyinza okumuindakitinga mu industry ya Kadongokamu n'abeeramu nga munywevu. Omanyi ne Saulo yali mukozi wa byonoon wa bibi naye oluvannyuma yakyuka we yafuna okulungamizibwa okulungi. Kati n'abaana nga bano tulina okubeera nga tubasembeza bajje babeere nga baagala ebintu bino bye tukola. Abadde atugamba nti oluyimba omuzimu gwa Nancha olwakakoza Lawrence lwe lwamuleeta okubeera nga atandika okwagala Kadongokamu. Tojja munenya okuba nga tayogedde ku basudde, tayogedde kafe weewa amwogeddeko basebata basega mwenge kubanga ebiseera ebisinga gwe tulabyeko ye mwana kati ye mugigi gwa Masekro. Kale mukadde wange Masekro ye yonna gy'oli omuwagizi wuuno omulabye yayagala nnyo oluyimba lwo. So obadde okyatugamba ebimu ku bibi ebiri gwe bye wayiga mu luyimba omuzimu gwa Nancha. N'ekifo ekirala okwegabanguza ennyo okwo. Abakazi gye bakoma okwegabanguza ennyo n'abasajja nabo gye bakola ki gye beeyongera kwegamba abeera nga ali mu competitions oba asinga weekityo. So gye bakoma okukikola nesayire naye gye koma okuteekamu amandoza balabaani asinga. Olowooza eryo si ssanyu omuntu okubeera nga alina ennume ennyingi envujjirizi? Nze sikiraamu makulu. Ekibala kyonna we bakifukirira amazzi obulungi ndowooza bwe bugimu obubeerawo n'okukula obulungi. Naye nze ndowooza ne wobeera n'omuntu omu era abaakumala. Baakumala. Kansuubire nti tujja kubeera nga bano nti kola kyenjogera naye kale bantu bange tuli ne Namatovu Catherine naye nga tulina Nanyonjo Catherine agezaako tugamba nti ye bye yayiga mu luyimba olwo. Bangi ennaku zino abaana tubalaba ku social media tebafumbirwa naye nga essaawa zino alina programu agenda wa Muzungu wezinatuuka ate saawa ezo agendeko ewa Mutebi. Nno bangi bali eyo bamanyi n'okola programu n'akola nti leero agenda kujja wa Muzungu ate we butuuka n'akugamba nti yafunyeemu obuzibu kumbe waliwo yatutte emirimu alina gye yagenza ogikola. Anyway, so bw'otyo olina ky'omanyi mu luyimba olwo osobola otuwamu akapera omuzimu Nancha? Akapera nsobola? Yes. Naye wakuba kali ebimu no egwe nako party ezimu kali chorus wajite chorus wajite bass chorus yasinga okunyumira. Egenda wait oli muzimu Nancha umulondeke engeri gye wafa omukwano gwayononeka sabira kafananyiko kakanondeka abirala wekatyo kagenda. Okay. Akale bantu bange ndi ne Nanyonjo Catherine omu ku bawagizi ba Kadongokamu. Mwana muto omwana omumanyi kyemanyi kati wabuuka omwana si abeera wansi w'emyaka 18. Wazibuuka. Ebbujja olimanyi?
Ebujje si abeera omuto. Baby. Ebujje ye mwana atanagira okuva ku atanavaako kalira. Baby okuva watonye ku nsi okutuuka ku nnaku 7 lyeri ebujje. Era singa ddani akeera n'akuyita nti bujje. Mwina kuvaawo buvi. Oyo aba asaala kutta busi. Okay, kale bantu wange. So, oluyimba lumu lwe wawulira n'oluwa obudde. Olinayo oluyimba olulala? Oluyimba olulala? Twongere ku gundi omutaka onatufune bulungi. Oluyimba olulala? Twongeze ku ddoboozi. Nali simanyi, actually simanyi nagundi title yalyo baluyita. Tofaayo. Naye lwali lw'abakyala babiri, omu wa kibuga omulala wa kyalo. N'omusajja kati ng'ow'ekibuga ayambala bubi. Kati ng'ow'ekibuga ono awala n'ow'omukyalo. Ne kale ow'omukyalo ng'era omanyi kale obeera ne mujjawo wabeerawo empalala z'embeera wakati. Naye ki ekiwalanya abantu? Ekiwalanya abantu kubeera nga baagala omuntu yongwa yomu. Mu bulamu gwe oyinza ekisapootinga? Nange sekisapootinga. Lwaki? Lwaki gwe oyagala abantu babiri mulundi gumu? Tekiba kirungi. Kitegeeza wagenda n'osiimira yasooka gwe obeera naye mu bulungi ne mu bubi mubeere mwenna. Bali ebintu by'okubeera ng'olinawo eno Masaka, olinawo Empigi, olinawo si birungi. Tibangi bagamba mbu Mungu kyakuwa ekyobwerere. Naye ne respect matters. Kubanga singa obeera ng'olina omuntu omu yekka togenda kuvaako omutwe, togenda kuvaako togenda sigala nga bw'oli. Naye buli w'oneegabanguza buli wamu bagamba oyo ate ennaku zino balina enjogera oyo namuyita mudde oyo. Kati ebyo bagenda babyogera kwegamba ekiseera nga tolina respect. Nga bagamba ako twakamanyiira. So si birungi. Okay, oluyimba ogambye baali abakyala bameka abali eyo oluyimba olwo muyinza okuba mu lutegeera. Olina ebigambo by'oyinza okujjukira mu luyimba olwo? Oluyimba olwo nzijjukiramu mujja wange mutima ndi munyiivu lwaki onyoomanga ebyange byokuwabula so nga mbutumbeera nnyamba gwe tuleke twenkane engeri abatulaba. Nagamba ddaba ku kintu kyawe eno sikamanyi bulungi so ebimu. Okay, mukayimba ako which side did you take? Natwala side ya mukyalo. Omukyalo. Omukyalo w'omukyalo wafaayo okubeera ng'omunoonyerezaako? Samunoonyerezaako naye kale ekifaananyi kyeyampa manyi ab'ekibuga abo bajja ne omukyalo oyo omumanyi eyali ow'omukyalo nannyiniza ozima omumanyi Senga Justin Nantume? Mumanyi. Yuyi yayimba ng'ow'omukyalo. Saabinoonyerezaako ye Senga Justin Nantume kati omwami yali Lord Fred Sebata. Kati omukyala ow'omu kibuga oyo yali omugenzi Rebecca Namale. Naye bambi ebyembi Mungu yamututwalako omwaka 1994. Simanyi baali tebanakulowooza nako. Awo baali kirabika tebannabeera. Emyaka nga 14 osobola okubeera nga baali tebannaba. So gwe nti you sidelined n'omukyala w'omukyalo? Okay. Ki ekyakuwaliriza okubeera ng'osidelinga n'omukyala w'omukyalo? Okay, mukayimba ako nakubamu ekifaananyi tufunga omukyala w'omukyalo ono baali bamudisrespectinga ennyambala y'ebiki kati ng'omu kibuga alaba yaliko ate munaye ayambala enkunami ebyo naye ng'ono ayambadde kale nakwade yali gomesinga eddugala naye yali emuweesa ekitiibwa. So kati mu bonna ani ow'okunenya tunanye mwami? Tunanye mwami. Omwami oyo yanenyezebwa nnyo. Atya? Kubanga yaliko ow'omukyalo alina qualities n'agenda atayagala ow'omu kibuga. Ekisooka ow'omu kibuga bagamba tebalina mpisa. Yeyo complain gyasinga okuwa abasajja abasinga. Kyemmanyi erugala naye si mu kibuga? Kibuga naye nze nkulidde Luweero. Okulidde Luweero.
Yeah, where naye as of now manyo obera Lugala. Yeah, naera nze ngaze my parents bakuza so kati siringa kale ba mkibuga kyenjo ngamba. Okay, yeah. Kale so nti gwe bre oloza omwami okutuuka okubeera nga mu kibuga afunayo gundi yali agira akuma omulimu. Kubanga nze ndowooza bangi bagamba tekiba kirungi n'otegeera omwami wo nti alina omukyalo omulala dani omwami okubeera nga akola ki agenda amansa wano newali. Ekyo olina ekizibu kyonna kyokirabamu omusajja okubeera nga alina waatudde n'ogamba nti kituufu alinayo mujja wange era n'omanya nti waaba tali wange aliwo oli leero abeere Lugala enkya abeere Lusaze kati we buba bukya abeereko enaakulabye abeere Kasubi. Olaba ekintu ekyo kiruma ng'okitegedde kino olinayo mujjawo. Kyenye ekisinga obbaluma bannange kiruma naye era kale wakugamba nze nagamba naye omanyi mukyala naye ogundi omulala kale nze owange oze n'ontuukira mu muntu n'okiŋŋamba nga seezuulidde kuba te n'okukizo nakyo buzibu bulala ate tusooke tugende empola okizudde nga si yakugambye naye okozesezza ebyuma byo okubeera ng'otegeera ti munnange agaalinga agago waliwo awalala we bakola ki bagagabanya. Okola otya? Kati amazima gali kiruma tekisookerako ddala. Yes, ekyo tukitegedde. Njagala tegeera kikyokola kati nze nganze bwe nkizuula soka neneebuuza biki bye yazuula mwoli. Yes, ebiseera ebisinga omuntu okukola ekyo wabeerawo byoba nga ebintu kale ebimu nga totuukiridde kuye ng'alaba totuukiridde maybe oba mu neeyisa oba mu webitwe kati maybe ebiseera ebisinga kubasinzirira n'agamba wayi kanfunayo omulala kati like abakyala b'ennaku zino tebaagala kufumba Tokusunga ati no omwami akomawo akooye ngowooza saagala kufumba ate enjala zajja enjala. Kufumba ki? Mmere bikyebyo. Okay, abamu omanyi we tutuuka mu maka ebifumba bibeera bingi. Era ensonga lwaki agamba nzirayo waka kulya. Ewe ne kyafumba ekirala. Okay, bantu bange program etekebwa mu center ababi is a hotel and bar basangibwa Nsagu bakugamba nti gendayo onyumirwa obulamu. Nsagu manyiyo. Ogenda ko out? Togenda out. Kati oloza ababi is a hotel and bar banajja wate ze banatutekamu. Yogerezaganya nowe uwo mugambe nti munnaye. At least obulamu obulamu buno tukola era tumenyeka naye nga ekyo tumenyesa kiri kimu kusanyusa bulamu bwaffe. Olaba n'obeera ne lole ya sente ku budde buli obusemba nga Mungu agambye nti munnaye Catherine komawo gyendi nkuyise ku sente ezo kuyinza n'okula ku bando esobola okubeera ng'ekola ku lumbeerwa. Obadde okimanyi? Kati oba obumenyekera ki? Eyo gy'okulidde Luweero ne gy'otambulidde olabyeko bangi. Kyaba abaana tata waabwe yali mugagga ng'azirina naye nga bali eyo bayandayanda. So oba okola zaaki nga tozeeyagaliddeemu? Oba okola z'abaana bo. Anti kati yuuyokedde owulidde tubiraba enkya n'eggulo mu mawulire nti abaana bakoze webati ne webati. So nkugamba kino kiteeke mu mentality. Kiteeke mu nkolayo nti at least nze wange oba n'oweewange oba n'abeewange buli oba ku Saturday ndina ogendako at least nspendingeko. Omanyi ensi wezityo wezi moderating money in the saturation tebaagala sente otuule nazo butuuzi naye buli wogenda n'osaasaanyako wali nti naye agenda zigira
naye aziteeke ewalala. So I would advise you weerekereze olumu ogendeko ku B is a hot and bar kifo kisanyufu ebyokunywa byonna weebiri simanyi oba onywa bino ebireetera abantu okugira emitwe bati oba onywa bino ebyaffe soda amazzi biki byonna weebiri then ebisulo nabyo weebiri oba oyagala kuba ku nguliko omuziki weeguli kati wembanga ebyo byonna nga siri muntu waabyo anti era osobola ogenda ne bakufunira akatebe n'otuulako wootuula just mu bulamu n'okukyusa ku bifo nakyo kikola kinene nnyo mu bulamu bwaffe. Then waliwo new subs fashionist abasangibwa ku Sunset Arcade Wilson Street abo bambaza bakyala era wandigenzeyo n'ofunayo ku ekyambalo. Omanyi omukyala omulungi ayambala n'aba new subs fashionist era ekimu ku bintu ebifuula omuntu okubeera omuntu okumulaba mu kifaananyi kye bamulaba mu kwambala. Era nze nayiga ekintu kimu tikuze nfunye nga sinajjako kubanga sina kitamiiza kyendira nandigambye nti nsooka kujjako zange za kunywa ensooka kujjako za saati oba empale ate ekimu eky'ekkumi nga nkiwaani Mashala mchachi. Mchachi? Bakitwalawa. Ogenda no wakati wenda no, nze my policy is and no genda kubasooka kwabula wempangalira bakimanyi. Tera okwerekereza n'engamba nenondayo omuntu omu mugamba kwata kino n'enkimuwa. Okusinga okugenda mu business z'abantu nga just ba manipulating anti tukola kino ne kino ne kino. That's me. Ndi musajja mukkiriza naye olw'embeera ezigenze nga zijjawo singa olaba eddiini si nnungi ejjogerera y'ensonga lwaki I don't discuss religion. Naye singa ntegeera lwe bazitwala gye zirina okutwalibwa ekyo kyandibadde ki bagamba okuzimba kyaki tuzizimbye tukoze eki nze n'olaba n'ewaffe kyaki y'okukyalo tugirinamu omukono munene kubanga ffe we twatandikira okubeera nga nze nakulaba muzeeyi baffe be bazimba kyaki ya bagiyita St. Paul Church of Uganda eyo edda amagombololo aliyo gajjukira egaali nga amanene nga yetwala Gondi region. So ebavaawo ne badda ne bazimba eyewaffe ku kyalo awo ffe bwali bujjuniya mu kyaki twasookeranga tusabira mu mwanyi ne tuva omwo ne tugenda mu ssanja biki okutuusa kati tuzimba ekyaki ekola ki etegeerekeka naye ebintu bingi bigenze nga bigootaana okutujja wali we twali tutegeeredde ensinga we yali etambulira ne bagiisa we balina okukola ki we yafuuka business why netugamba abamu tulina okubeera nga tukola ki so mbadde nkugamba nti new subs fashionist mukyala namatovu Fatuma yabeerawo era agira engoye tulina naye abalala abali mu kujja bayita Amaos Closet kati zineza mwe zino eziriko bali bambaza abasiramu n'abatali kati mwe zineza mwe ziriko genda ku Hams shopping ground room 252 block D 252 osobola okubeera ng'ofuna ebyambalo byo kati tulina Kikaya College and Vocational School. Mpulideko nti oli ku Gondi oli ku campus which course are you taking? Kola mawulire omejja nze muki? Production na presenting. Kati bannaye obwedda ndi wano neetotogola nga akimbye n'okukimba n'agamba halabo no ali ku senior journalist how are you journalist oli ku institute ki? Ndi ku Buganda Royal Institute. Buganda Royal. Nange munange nakola mawulire naye lwakuba myaka gyadda simanyi oba bye twasoma bye mukyasoma syllabus zikiwuka. Anyway, mu byonna kyeyinza okukuutira essira liteeke ku production. Yeah. Gano ogambye oli mukola production and ki? Presenting. Yes, oli katuufu kubanga
gwe osobola n'otandikira wano wennyini n'oba ng'osobola okweproducingira. Do you have any social media channel? Kati tolaba nti ezo ze zimu ku nsobi z'oli mu kukola. Oyagala omala okufuluma ogende ku station z'osaba emirimu. But we have Expo TV. Expo TV. Anti kyekyo kye mbadde nkubuuza. Expo TV mulina okwongera kampani ekole ki? Ekule. Company wekula. Dan is having channel 4, Abe is having a Expo. Kati naawe olina okufuna channel yo gy'okola ki? Omanyi ensi mainstream egenze egwa. Oyinza okumbuulirayo social gondi mainstream TV oba radio yonna oba olupapula lw'amawulire olutalina social media gondi site. Nga terina Facebook, terina TikTok, terina Twitter, terina YouTube. Sinalulabayo. Tonalulabayo. Olunaku olwaleero walabye ku TV oba wawulidde ku radio? Engeri amasimu gye gajja, buli information gy'oyagala ebiseera ebisinga ogisanga either ku YouTube, Facebook ne other gondi. Kati olaba kye mbadde nkulaga kyennyini ky'olina okuba ng'okola nti kati keekadde ogende okuva wano ng'ocreatinzeewo emikutu gyo ku YouTube, ku TikTok, ku Facebook. Otandika okukola production eyo gy'osoma yandibadde nga practice obeere nga ojja n'okolera ki ku channel yo. Kati twagala wano nsange ng'otaddewo channel eyo, so nga kano tukabika ne tuteekawo channel eyo n'ojja n'okola. Olina content mungi, olina bakyalibo. Saagala mufulume mubeere nga ffe wetwali. Ffe twafulumira 2015 social media yali tenakwatayo nnyo, yali Facebook. Nga ne Facebook by then abantu baali tebanategeera bulungi kyagikozesa, nga woba oli muwagizi wa mupiira olugulawo bwoti Facebook nga onoonya Cristiano Ronaldo omuweereze friend request. Naye nga mu bazungu social media ziriwo for social business, bakolerako zi business. Naye ffe eno genda kubeera mu gundi otandike kuvuma. I wouldn't advise you to go for channels ng'onoonya likes. Genda ku channel ng'onoonya sente. Obudde buno abantu bangi basobola okubeera nga beebeezaawo, like your elder brother Abi. Ndo wamulabako mu myaka nga 2021. He wasn't for this. Naye okunywera naki nsuubira n'ebirala bingi bikola ki bijja. Ofunye omukisa, olina kamera, microphone, ndaba laptop ziizo, machines. You have everything kye musobola okubeera nga mukola ki nga mukola. Kati njagala kulaba nkomawo ng'ondaga your social media channels obeere ng'ebintu kati osobola okugira n'ogira abantu bawenga amawulire agafudde mu lunaku. Beera ku social media ojjayo. I remember I taught Dan how you can go against reused content over copyright. Osobola okubeera ng'okola. Abantu bangi gye bali nga beetaaga okubeera okulaba omuntu ali creative ng'olunaku akuŋŋaanya amawulire agabaddewo mu lunaku n'agateekayo. Osobola okugenda n'ogamba okay, leero kanoonye NTV boogedde ku mawulire ki n'ogira. You go as far as entertainment, sports, ng'amawulire gabeera. Omaaliriza oli mbuulira leero ennaku z'omwezi 22 21. Kati wetulituukira mu 21 next year nga leero ojja kuba ombuulira wooli n'essente zonna oba ofunyeewo. Okusinga okubeera ng'ofuluma ate oyagayage ogambe ogende ku gundi ate ogende ku gundi nti onoonya mirimu. Already omulimu gw'okukola ki ate guno osobola otambula nagwo. So Kikaya College bye bimu ku bintu bye bataddemu essira nti omwana asomeddeyo owa secondary alina okubeera nga akola ki, alinayo koosi y'omu muto gy'akola ki, gy'akola kubanga ensi kati okusoma kwokangakwo tekukyamala. Olina okubeera n'ekirala kiyinza okubaakinga ki
obusomi bwo nti obudde buno tutuuse mu mbeera ngo okusoma kutuyamba kufuna luzungu na kutegeera nsinga bwetambula naye ekirala kyonna kyoyinza okubeera ng'ofunamu olina kubeera ng'okijja mu mutwe gwo. Okay, kale bantu bange abo be batuteekamu ssente omanyi tulina okozesa omukisa guno bano abaana bakyali tulina okubeera nze omugenzi Barry Francis wamuwulirako omwami oyo yali asoma mawulire Joseph Evans Mutongole Barry Francis oyo omwami mwenyumirizaamu be bansomesa amawulire naye nze baali banyooma nnyo olw'okuba nti eddoboozi lyange lyali awo lya wansi weerityo naye nga teryansuubira nti nsobola okubeera nga nvaamu ekintu naye nange ku Facebook ndina abagoberezi ova 2,000 ku TikTok ndinako 8,000 ku YouTube ndina 1,500 ekitegeeza nti ndina kyensobola okuwa abantu ate ensi eno ogiraba buli kintu buli content alina abakola ki abamulaba kati gwe lwaki tobeera na content olowooza tolinayo bajja kwagala content wo. Okay, kale bantu bange tukyali ne Nanyonjo Catherine tuli ku omulamwa gwaffe ogugamba Kadongokamu okkiriziganya n'abagamba nti waabakadde oba Kathe akugambye nti Kadongokamu ono eyo njogera enkyamu kubanga yakugambye she's 19 simanyi ewamwe 19 oba abeera mukadde oba kale nange muntu nuulire nange we mundaba ndi ntya ndi mukadde oba Okay, Kathe, so oyinayo oluyimba olulala oba omuyimbi omulala gwe weegomba? Banji naye simanyi mannya gaabwe. Nze tofaayo ng'ombuulirako kale onzibirako akaama nti kale yayimba bw'ati. Bloodina oyo Prince Joe Pokafero. Yeah. 2000. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Chikaya College School Education for Development. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongokamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records tukwata vidiyo ez'enjawulo, tukola obulango oba audio ne video, tusomesa ebya radio byonna, tukuyambako n'okutambuza music wo ku radio ez'enjawulo, TV sako ne ku social media ez'enjawulo. Tutegeka ebivulu sako n'okusomesa production studies. Tulina n'abawandiisi abawandiika buli kika kya nnyimba. Naawe alina oluyimba lwo nga baalukola bubi jangu tukuyambe. Tufaayo nnyo okukuuma omutindo. Tusangibwa Lubanga Road mu maaso ga Shooters Pub okumpi ne office za Securico Emubende. Essimu 0774879826 oba 0755762479. Plan B Records, the ultimate satisfaction. Okay, kale bwe tutyo oyo yali Prince Jopo Kafero 2023 Bladina. Kiki kyasinga okukwatako mu luyimba Bladina? Kosaka wanyo budde naye kanyuma mu ngeri yako. Kiki kisinga okunyumira mu kayimba ako? Byayimba. Byayimba nti bye twagala otunyonyole. Kubanga kyenjagala okole njagadde onoonyeye ku nnyimba za Kadongokamu ez'enjawulo. Mu bulamu bwo mu simu yo oba music gwotera okuwuliriza besides Kadongokamu owuliriza music kikaki? Ndi mu mbeera mu nnyimba ezedda zeziriwa ez'aba BTS boys abo Westlife ezedda ezo kubanga zaali mu nnyo amakulu. Kati okugeza nga luyimba kinze munaye nja kubuulira ekigenda okusesa kale n'otaaseke naye ojja kuba okitegedde wanga oyinza okungamba kati ekyo obwedda kyongamba nti kisesa. Nze oluyimba lw'ekizungu manyiyo lumu. Oluyimba olwo lwafuluma mu 2008 baluyita Wanyambalala. Olumanyi? Siwuliranga nako. Toluwuliranga nako. Kati kyekyo ekyanemye okubeera nga ngoberera ennyimba z'Abazungu kubanga nze ekintu nze olaba kati Kafeero wayimba basudde n'ayimba oba omuntu yenna n'ayimba mu Luganda oba Olusoga kinyingira direct okujjako waaba akozesezza nga kisoko kimpamu ku budde okutegeera kiki yali akola ki yali ayimbako kubanga olulimi lunaabusenye ensangi zino. So mu 2008 Bukedde FM yali eggulwawo. Bagiggulawo nga bakubanga ennyimba Bills Butodene yeyaliko nga yali mu program yali ya ssaawa 8 oli n'akuba essimu ng'asaba oluyimba lwa Wanyambalala. Kale ffenna kyatwewa amatu gaawawanyizibwa nga twebuuza abadde asaba luyimba ki. N'agamba Wanyambalala, oli n'amugamba yimbamu oluyimba olwo. N'atandika Wanyambalala lela 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 olutegedde? Yeah. It's my umbrella. My umbrella. Rihanna. Kati olwo lwe luyimba lw'ekizungu lwokka Wanyambalala lwemmanyi naye nga munywanyi wange alinga soda yandeetera okubeera nga nkola ki nga njagala oluyimba olwo. So obadde ogamba oyagala nnyo ba Westlife. The Beatles obamanyi? No. The Beatles. The Beatles baali bawangalira Bungereza. Era we mbaserabidde The Beatles be basookera ddala okola oluyimba Mary's Boy Child. Oh yeah, nategedde. Yes, be basookera ddala okola version eyo eri mu The Beatles eri mu 80s something. Kati ne baluddamu mu 19 something. So nze wemba njagala music oyo nzira yo mu The Beatles nenoonyereza ku bagondi ba Jim Reeves olw'ensonga waliwo Jim Reeves
waliwo guy mu America then ne wabeerawo n'oyo gwe bayita jjajja w'abayimbi era nze ntambulira mu Kadongokamu. Okay, so obadde ogamba Westlife luyimba ki lwosinga okuba ng'owa obudde nga ekyamazima owulira nga bw'obadde otugamba muzimu gwa Nankya, enjawulo y'abafumbo nabo bayimba ennyimba ezisobola okukwata omuntu omubabiro nga zino oba mwe munoonyaamu kiri ekiggunda? Kale bo music wawe ali about love. Love. Yeah. So banguka love. Just say music wawe wa mukwano. Wa mukwano. So ekyo kikutwala mu direction ki nti obanguka nsonga z'amaka? Butya bwe wandikuta omuntu nga bwoga kubanga otugambye ti omuzimu gwa Nankya gwakuyigiriza nti toyina kwegabangula. Si buli gwosanze nti olina omuwaki omugonga akoleki yeweekeko atambulireko. Then otugamba enjawulo y'abafumbo nti wayigamu embeera naddala bakazi bajja engeri gye bakola ki gye beeyisaamu oba oliawo n'obunafu obubeera eri omwami. So mu ba Westlife mu nnyimba z'omukwano oyigamu ki? Saagendera kuyigamu mukwano naye njagala nnyo okuyimba first of all. Oyagala nnyo okuyimba? Yeah. Oyimba music kikaki? Yenna. Nze njagala Kadongokamu naye Kadongokamu nkoma kwezo. Okoma kwezo. Naye would you like okubeera ngo obanguka Kadongokamu okusingawo omwagale n'okusinga oyongereko? Yeah, nze kikwata ku music. As long as music. Tuba tuli tuti. Akayimba fiina kulika y'okusoma okamanyi? Tifina kulika y'okusoma ng'okedde nnyo n'obudde bwakalwe. We mwali ku ssomero mwafuna obudde obumayimingako ku nnyimba? Yeah, twakolanga mimes. Olwo primary ng'oli luddawa? Primary nagisomera ku Peace and Joy Primary School Kawanda. Kitegeeza tuli wa mukyalo oba bakujjanga eri mukyalo ne bakuleetako mu kibuga? Yeah, nabanga mu kyalo nezija mu kibuga nsome. N'ojooga. Mbuulira ng'ozzeeyo eruweero omwana asomera e Kampala naye aliyo kimanyi nti awo oba otose e Kampala e Kawanda? Yeah, Kawanda era oba otose kati ne kakyakulaakulanya okusinga we yali. Okay, so bw'otyo wazannyangako oluyimba ki nga muli mu primary? Era ako akamujja wange. Enjawulo y'abafumbo. Gwe wali ozanya paati ki? Paati ya mukadde. Ano like ya mukyalo. Ya mukyalo. Kuba abantu abasinga gye babeerangako. Nga baagala nnyo paati y'omukyalo eyo ate ojjukira ali mukyala wa mmaka, si mukyala wa mmaka. So kati abantu baagala nnyo sayidi yo n'ey'omukyalo. Era gye nabeerangako. Baakufuuwangayo ku? Banfiira ddala sente. Okay. Kuba okuyimba nali nkwagala. Nakiwanga time nenfiiringa kyenkola nga nange nkyagala. So batuwanga sente. Okay, then that's good. Ate olwo secondary? Ne secondary era kyekimu. Neno gye muli era naye mukola music, dance and drama? Yeah. Era you perform? Yeah, I perform. You perform. Kadongokamu? Yeah. The only difference here nti somero lya Buganda. Tubeera nnyo mu nnyimba za Buganda nga za kale za Wakabaka. So baleeta nti kati kangeze omulamwa nga mulina okutoluyimba lwa mulamwa ogwo gwe baba bawadde. Omwaka guno mwabikoze? Yeah, this time twakola. Era akayimba ke twamayiminga kali ka Nanyonjo ne David Lutalo. Bakayita batya? Manyi bakayimba. Okay, kale katuyimbiremu. Olwaleero nze nabawaze ennaku ennuma kola lwa butagaane kuba butamba buwulira sirengera nyega mweyongera kukiima okukunama kalombolombo kuwemulano ne tukuuma omutonzi kyeyava yanyiiga embooko tuli bakuzifuna emize we tutali gikyusa kati then I would have done ayingiramu. Anyway, kale
bwe mutyo bantu bange njagala mukkirize program eno tugifundirize wano ate oba oliayo tunaaba tuyiikirizaayo akadde akalala ngenda mukomyawo era njagadde naye abeere nga agatta etufaali Kadongokamu. Ebiseera ebisinga omuntu okubeera ng'ayongerayo enjiri batandika nga bano ne tubanga omwongerako ebiseera ebisinga kasita omuntu obeera omwenzi omaliriza nga owangudde. Obwenzi okyo obumanyi? Wali okuzeeko okubwenzi naye ng'osuubira obukola? Saagala. Toyagala? Anti okimanyi nti mu nsi muno olilikira okuvaamu bw'otyo oba tokoze ku bwenzi. Ye obwenzi kyeki? Egwe agambye nti toyagala. Ndowooza onyonyonera bulungi okusinziira ku kyemmanyi. Wanyiza okuba kyemmanyi kya sayidi yeeri. Kati nga gwena sayidi endala gy'osindikako. Kati anti waliwo ebigambo ebize binaabuuka mu lulimi lwaffe. Ate okugeza nga obusamize. Oyo bumanyi? Kyeki? Obusamize be bana bakkiriza muzikiriza ebyobuwangwa. Okay. Yeah. Gwokkiriza mu nzikiriza ki? Nze ni mukazi mulokole. Mukazi osabira mu kyaki ki? Kyaki. Esangibwa wa? Lugala Masanafu. Lugala Masanafu. Omusumba wa yani? Ye Pastor Peter Sekitoleko. Okay, kati mwami Sekitoleko abeera obugondi wa Nkima? Ndowooza. Omuzira Nkima otuuka omugambanga nti omusamize Sekitolekani? Peter. Omusamize Sekitoleko Peter bw'aba muganda nnyo tali kuddamu kigambo kirala, agenda kuddamu nti ogamba otya muwala wange kubanga naye muki musamize. Naye tulina ebigambo ate ffe bye twagenda ne twambaza ebintu ebirala kubanga we mubeera mu kyaki omwo mulimu okabagwa, mulimu abajja ne bawa obunabbi. Nze nali mubbi, nze omwana wange yali ameketa amannyo naye najja ano omusumba n'ansabira omwana wange omuzoogo ne gukola ki? Ne guvaawo. Omwana wange yali yeekwatakwata naye munnange najja ano omusumba Sekitoleko Peter n'ansabira era ogwo omuze gwava ku mwana wange yali agugumuka. Babeeramwe kati naye musamize. Ekyo ekigambo kiva mu kussa omuze. Okitegedde? Si kyaki? Si ky'abasawo Baganda. Weewaawo nabo basamize, abasumba nabo basamize. Kasita obeera ng'oliko amaanyi ag'enjawulo g'okozesa okuggyawo ki? Embeera ebeera ku ki? Ku muntu. Kyekyo kye bayita obusamize. Si kigambo, si kya buwemu, si kigambo, si kya bwasitaani ng'abantu we bakola ki? We bakitaaminga. Ekyo kitegedde? Nkuweeyo ekirala, obwenzi. Obwenzi kwe kwagala. Buli kintu ky'oyaayaanira okubeera ng'okola gwe kati okubeera journalist wasooka kwenda kuki? Ku mawulire. Era n'obeerawo nga obwenzi bwe bukugamba ndina kubeera mu ki? Munnamawulire. Ky'oyendako let on omala n'okola ki? N'okibeera. Okitegedde nakyo? Nti tukozesa ebigambo bingi mu bukyamu. So obwenzi si bubi wabula ekiva mu ekyo. Kati bali abalala bannaffe butamatira n'ebintu kulaaya. Era n'ekigambo malaaya nakyo si kigambo kyaffe. Ekyo kigambo kyaki? Kya Luswayiri. Ngaera woowulira ekigambo siriimu. Wano siriimu omumanyi? HIV. Yes, HIV. Naye tetulina wano siriimu, tulina mukenenya. Ekiva mu kigambo kukenenuka. Kati siriimu kyali kigambo ky'Abazungu. Ekiva mu slimming. Then bano basoda obutaagala kwemenya ne bakituuma ki? Siriimu. Oyina by'oyize mu programu y'olwaleero? Yeah. So nsaba osiibule kwabo era wova ano nsaba obunyinjiri ne mu banno ku ssomero gy'oli bagambe
channel ya Muzungu David Kadongokamu Music Analyst bakibeereko kati naawe olina omukisa tunoonya ba subscribers 10 aba channel eno mu class mulimu abaana ameka tulimu abaana bangi tosobola tukwanirayo abaana 5 nsobola kati webatize channel eno omala okugyebatiza enkya bugenda okukya nga channel ekonya abantu abameka abantu 10 then tulwanagane neziwocha hours era kye kintu kye kimu saagala obeeraawo eno namba gy'olina yonna beera ng'olina kyogifunako kikyogenda kyenjagala ogifuneko ogifunyeko subscriptions nga basubscribinga ku channel yo nga bebakugobera ffe betwasoma nabo munnanga ate abaali abanene nga balabi bebatunoonya kati nagamba Muzungu thank you otukoledde program ennungi biki naye ng'ate munnaye bo tebalowooza buli omu Katonda yamukolera path mwagenda okuyita kale sibula abatulaba abatulaba mwenna mbeebaza kutugoberera okuba tetwatandikidde okutuuka waneeni mubeere bulungi. Okay, kale muntu wange nange kinabeera kya bulyaza maanyi awo wenaasinzirira awo nemba nga nyongerako ebikira ku ebyo nkugamba nti sigala ng'ongoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok ate Channel for Uganda nayo ginoonyeko eri mu kubeera nga ekola enteekateeka nange ogenda kundabayo nga mpeerezaayo ku gundi nga tunyumya omanyi bino ebintu nze siri mukodo wemba nga nsobola okozesa omumuli gwange okukolanya ogw'omulala nkikozesa mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects ko cultural activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Chikaya College School Education for Development. B is a hotel and bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsaggo Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongokamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records tukwata vidiyo ez'enjawulo tukola
obulango oba audio ne video. Tusomesa ebya radio byonna. Tukuyambako n'okutambuza music wo ku radio ez'enjawulo, TV, sako ne ku social media ez'enjawulo. Tutegeka ebivulu sako n'okusomesa production studies. Tulina n'abawandiisi abawandiika buli kika kya nnyimba. Naawe alina oluyimba lwo nga balukola bubi, jangu tukuyambe. Tufaayo nnyo okukuuma omutindo. Tusangibwa Lubanga Road mu maaso ga Shooters Pub okumpi ne office za Securico Mubende. Essimu 0777 oba 0755 Plan B Records, the ultimate satisfaction.